yetaga obwavu bwadduka nabo oliwe kubira mukamegala n'akalulu waliko mukama buli awanise emikono mutunuulira mu kigulu kya Dawudi Lutalo babekako nenyimirako kale wabula mukama odaze ekisakyo onyambye ate waliwo abanaze ekisa sirina kyekuzenze sirina kyeteyambye naye gwe taata waliko emikono Katonda yakuyambye omutima gwe bulungi amazima omukono gwe muwonya tolina golemesa kufuna sanyu amazima wayitawo kumama sikugeza na mukyala bonna obasiiga tunabimusa Yesu mwekosate ya Dawudi tukuwa eti byonna bitwa abange maama Fina walaga ekisa lubajjaje nalyeyo maama Fina webale kwagala Yesu analiwala kyobalaozayo maama Fina Yesu akututula tukuwa ekiti byonna bitwale onyasebo walaga omukwano walaga ekisa lubajjaje nalyeyo waliwala nzekenalyeyo kamaliwala kyobalaozayo waliko emikono ebireri mu Katonda webalekwagala Dawudi Lutalo webalekwagala Katonda bantu gwe temulabidde mukama VIP mwebale kujjula buno Omega,
kansabireyo abantu bano essaala. Mukama yabasaba nti basabireyo essaala ya ddakiika emu. Mukama nkwebaza olw'abawagizi ba Dawudi Lutalo. Mbasabira babe n'entiisa ya Mukama nga Dawudi Lutalo bw'alina entiisa ya Mukama. Omwana oyo ayagala Mukama. Mukama yeebazibwe. Era bano bonna mbasabira Katonda bafuule kyeyagala babeere. Buli omu omuyingize mu kuteesaako mu pulaani yo. Kubanga pulaani gy'obayinako esinga ey'abamama baabwe ne bataata baabwe mu linnya lya Yesu. N'ekisembayo Yesu abaagala nze JosephNgooma mbaagala nnyo mu linnya lya Yesu.